Butereevu okyali ku Salt TV omunyo ku 3 nyongera okwaniriza akate omulabi waffe omulungi mu kitundu kyaffe kino ekyokubiri ekyamawulire gaffe kye tugenda okuggulawo ne Parliament y'eggwanga ebbago ku nsonga z'ebisiyaga. President Museveni yali alizizza mu Parliament babeeko ensonga ze bongera okukyusaamuko era balayika bamaliriza bwe batyo balizzeemu ate ne baliyisa omulundi omulala. Parliament ezzeemu okuyisa ebbago ery'ebisiyaga era nga lirindira mukulembeza ggwanga okulisaako ekinkumu akubiza Parliament y'eggwanga akedde ku makyakunga abaka ba Parliament era basambadde ku mugongo nga nswa era atuukirize n'akawayiro akabadde kasaba ababaka okubanga bali 177 kyekitundu kimu ku bitundu 3 era nga ku mudde ono babadde abaka 301 nga na 40 babadde ku mitimbagano. And I want to thank the President for allowing to be with us on this bill. And I want to ask the honorable members of Parliament to remain steadfast. No earthly thing, not handouts. Those small envelopes should not be the ones to destroy you. Omukulembeze ggwanga yali yadde akomezaawo ebbago lino ng'agamba mu byatakkiriza muno mwe mubadde okuteekako omuntu omusango singa balabise bulabi singa musiyazi okuggulawo emisango ku nannyini kifo singa basanga nga waliwo abeerigomberayo mu nkola y'ebikukuju ng'asibwa emyaka 7 n'emyaka 10 saako n'okuba nti bwayiro obumu bubadde tebukkiriza muntu kwetonda. Mu kuzza ebbago lino era omukulembeze ggwanga yatunuulidde ensonga y'abaana bato ababa bataweebwa mukisa kuddamu kwetonda. I now put a question that the Anti-Homosexuality Bill 2023 as returned by His Excellency the President be read the third time and do pass. Those in favor say and contrary nay. The ayes have it. Kakati ssentu w'akakiiko ak'amateeka Robina Lwakojo kwe kujja n'asomera Parliament ng'era atuuse n'okunookolayo ezimu ku nnongooserezo ezikolebwa. Rationale for introducing clause 14 was to ensure that persons in Uganda, including caregivers, report homosexual acts that are within their knowledge. It was also intended to be an avenue through which adequate information is collected on the occurrence of homosexual acts in society. I know all of us have faced intimidation out there. You know, people being promised to be denied visas, travel restrictions and bans. But we've been able to withstand that. I want to thank you so much. While I was in the US, I challenged the people I met, especially Africans, that we can see their struggle to defend the right to sexual orientation. But I don't see them defend the right of Africa in say transfer of technology like the Chinese are doing. The black race is struggling to transfer homosexuality, not technology, to Africa. And nobody could answer me. Wabula abadde wa lipoota ya Namulingi n'essomedde omubaka Fox Odoi agisomye wakati mu kuwakanyizibwa okw'enjawulo ng'alumye n'ogwenguluwaga nti bbago lino lirabise nga linnya ery'eddembe ly'obuntu so nga ate Uganda yateeka ekinkumu ku mateeka g'ensi yonna ag'eddembe ly'obuntu. Wabula abaka ba Parliament ab'enjawulo bagenze maaso ne baliyisa nti bagenda kukyusa kubanga ekyo okugaya Katonda okujooga Katonda kye yatonda ekyo kye kiinuma oba awo we baagala kutukwatira naye kuli ebisiyaga wano kikafuuye bajja babiri tubasibe. Tuligamba nti tuba kubanga twetegeka bandibadde tebatumanyiira kutuuka wano. So okuzza ekitiibwa kyaffe obupya ffe ng'eggwanga ababba ssente oba ababbi b'essente beesunsulemu balekere okubba ssente. Obuyambi baleete ebisiyaga wano esente zaabwe bazisigaze naffe tusigaze kalicha yaffe. Abalwadde boogamba nti tebagenda bawa ssente abalwadde ba sirimu. We shall find a way. Abaana bambuuze mbuseru Kenya wali luddawa ng'ekiteeka nga etteeka muligaana obanga ebisiyaga biyingira eggwanga. N'olwekyo kinkakatako okulaba nga nnwanirira obutuukirivu kubanga motto yaffe egamba for God and my country. No to a kind of like a behavior that is against our cultural values, our godly values, our social values, and the future of the social harmony of our societies. Russell TV, Zegre Segirinya, ne Eric Sebalamo, Omunyo.